The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good evening, my beautiful people. Welcome to the Snap Talk with the girl Teangel and the two beautiful princesses. Welcome again. It's Saturday again. Every Saturday we shall be coming here specifically to interact with you all. Yes, invite a friend to come. Tell a friend to tell a friend in a Snap Talk. I tell you to come here with a very interesting topic like always. Today we are going to be looking at relationships, and today we have a question someone asked, and the question is, if you are dating, how do you balance your personal time and your relationship time? Like, what is that time between a personal time and then, the couple time? Like, when do you divide noga makati? Because at times when you're just dating, it's not like you have made it already, you guys are married. So how do you balance your time? Yes, allow me invite the princesses, Bababu Zeko, and then we dive into the topical discussion. But don't forget to share the link. Yes, to remind you, we air every Saturday, 1 o'clock, the Alternative Uganda Facebook page or the Digital TV. Sorry, Digital TV every Saturday. So yes, mujetu wayemu Omumbejja Luwedde Mbalamusiza bali ku Snap Talk ansubire nti ate muli bulungi nnyo era mbaaniriza mujje tunyumyemuko. We are all working, we want personal time. You feel like no njagala kubeera nzeka, but also you are in a relationship that you want to grow jotayagala efe. How are you watering your personal life and then your relationship okulaba nti ekula nenga nawe you have your own space. Relationship tekuyingirira nnyo nga the other person is not all over you, they're all over in your place, everywhere aba kuli awo mu space yonna agijjuddemu. So mujja tunyumyemuko tuwengane ku magezi. Okay, thank you so much, Mrs. Obunyoro. I now agambe Anyway, yeah, some of us we forget sometimes, you be in a relationship and forget that you also individually existed and you break yourself. Relationship nekube kujene kuzere Very good evening, our viewers. Thank you so much for giving it the Alternative Digital. Welcome to the Snap Talk. Come we discuss. Ensonga ndozino nkulu lusi werabira ati nawe oli muntu eva gubera mu kuwateringa relationship eva jo wateringa ne werabira ati naye wetaaga okweyiwako kutuzi. So come we discuss. Nze Omumbejja Luwedde Lilian. I welcome you once again to the Snap Talk. Yes, welcome to the Snap Talk.
tell a friend to tell a friend. Katugumune gwatulaba, we can only hear your suggestions. Mu comment section. Tell us what you think about the topic of discussion. Gw'olowooza woba oli mu relationship. You know, kati waliwo ffe abamu abeera mu love. When we are in a relationship, technically we are married, so we become one. By osmosis, we become one. Yeah, manyi obufumbo bwanjawulo n'okudatinga. Because marriage, you are literally one. Like, musula wamu, you plan together. Muine ebintu bingi nnyo bibagatta okusinga wano nga tudatinga. I am in my room, you are in your own space. Kati ebitugatta biba bitono nnyo. Sometimes naye wano nga tumuvinze together, we have committed. Abazadde batulabye, twewaddeyo, omanyi ebyali ebyenkukutu tubiteese mu lujjudde, nze mu bantu miliyoni 45 bannayuganda anonzeeyo ono gwenfiirako. Kuliko n'abaana. Bonna balaba n'otabagumiikiriza kukula n'oganza ono gwe njo twala. So oba ekintu wakifuula public nnyo. So obeera n'ebintu bingi nnyo ebikukwatiridde mu bufu. Obeera ebintu bingi ebikukwatiridde. Okusingaho wano nga tudatinga because we date in privacy. Because you can never know. Omwana wa Adamu akeera ku makya n'akukyawa. So ebintu zibirungi nnyo bikuba public. Nate wa Eva yenga tombala. No Eva. Anyway, mujje tunyumye mugolobooza tewane because when I was saying your osmosis get married. You know you'll be there thinking about Otya, is he okay? Yeah, you know? It's okay omulowooza, but you know you forget that you exist and you're like anything okay with you is okay with me. First as long as you're okay with it. If you're okay with it, then I'm okay with it. Naye awo sinatoka yemba siri okay nabyo saagala kumanya oba gwe oli okay nabyo kinyigiriza oba gwe tekikunyigiriza nzo olina okimanya nti kinyigiriza okay kati gwe Farida yatandikira side yo gwe nyine ogambe gwe kikunyigiriza tona kati Farida gwe olowooza if you're measuring time how would you determine to know gamba kati okay this is my me time because most of the time you don't even stay together but we let these people rule our time. Or let's say, okay, you're staying together. But when you're staying together, do you ever get your you time? You as you? Not to go out with the girls. Thank you. It's not like it's either me and you or no out. That. I think abantu balina okukitegeera nti ne bwofumbira osigala okyalikwe tojja kujja n'ofuule bannamaasasa n'aba twins abe bazaala nga beegasse omufuuka omuntu tufuuka omuntu but I will still need my space because wabeerawo ebintu ng'omuntu weetaaga kuba gwe. Well, there are those times when you just want to offload and you want to do it alone nga tewaliyo omuntu akuli kumpi oba you just need space like to relax nga tondi all over teri asiza kumpi nange teri ayogera nino wabeerawo omuntu asiza okumpi naye n'owulira nga akumazeeko emirembe nga ki ekikumazeeko engeri gya sound gya producing like ki kyennyini ekikumalako kafulumya omukka okipalina n'ogugwo like ki kyennyini Farida ekikumalako enzisa y'omuntu nze nkubuulira so you need that time but what matters a lot is compromise. You need to learn to compromise n'omanya nti kati wano yadde nga nkyagala naye patana wange tali okay nakyo yadde nga njagala okumulaba everyday okay njagala okwogera naye ku simu buli lunaku but they don't feel comfortable doing it every day so we schedule tujja kwogeranga Monday ekiro Wednesday ekiro ne Friday ekiro ku Sunday twogere emisana because we are all not working maybe we are off so you just need to compromise you like chinuma naye for the betterment of the relationship kanchireke kibere because my other person is not okay with it maybe they are too tight yate bwenjogera nabo bafuna obuzibu ku mirimo and then they're answering a lot of questions lwaki obeera nnyo ku simu wajja wanino kola you see the things we want and you other person would want to do it for you but the question is they're going to answer gye baba bali first longa tabeera mufumbo bate ebyobufumbo byawukana mukawo birala nnyo ebyo bibali birala timetable minority ebyobufumbo saa zino za munnange ate bwe ziba za muno toleeta bujja kubanga gwe gali ewuwo oli teyaleetawo ebintu ebyo banaye tebinyuma naye kale atogenderewo
So you need to compromise. You learn to compromise. No manya kale yaddenga kino nkyagala nayenga my other person is not okay with it. Let it be. Kanchireke kigende. No manya yaddenze njogera okwogera njagala nnyo banchekingeko. Like us women twagala nnyo tufa ko twagala nnyo okutukea. Someone to care for you a lot nga bakuchekinga ko bakulabirira bakwagala. You know, we want to be loved. Yes. Sometimes you mistake us for loving money, but we just want to be loved, to be sure, yes, to feel loved, to be loved, so, right? And there is also a possibility someone will love you, but they will not love you right. They will not love you the way you feel like you want to be loved. So you find omuntu afai agamba bana yumalo yomwagala nga takwagala bwolina kwagalwa. That is also possible. So nayenga kambuze mukatengana nabawo. So, ngatakwagala weina kwagalwa is does loving right vary from person to person? Exactly. Okay. That is it. Olaba. So nakwedanga nakitende bizo kwa byali musayisa nga feels love. No binkolera Farida it's a turn off. Nga binyiza. Abasajja kyo mukitegede. Nga kale mba mpuliro ndi wano naye ngamba nti akukyogera. So sometimes oyinza okwagala omuntu nga gwolaba omwagala. Naye nga yes you are genuine loving them but you are not loving them right because that is not the expression of love they want from you. So you are doing it for the wrong person or you are doing the wrong thing for the right person. So ebintu ebyo byawukanira ddala. So nayenga waneno mu personal space wetaga you need your personal growth. Oja kwetaaga okula, oja kwetaaga okola, oja kwetaaga okola ebintu byo nga gwo omuntu. Sometimes batugamba nyimbo temulina kubeera na secrets in a relationship. Naye ndekanze nkyogere, don't force me to say things I don't want to say. Auntie, you're showing me that something is wrong. So I keep saying, you talk to me, what is wrong? You don't abamba yaye tajja kuja direct. Aite naleta awe mbozi awo bwajirete mbozi bwekula kumba alina kyazimba. Malizo obyogedde. Oyo kazimbe because abata kuforce. Naye waliwo golabanga akukaka. Akako ino okwogera ebintu ebimu. So sometimes omuntu yetaaga their personal space because tubeera tukula ne mu bufumbo. Omusajja oba omukyalo oba togenda mubeerako all the time. Baleke babeereko bokka. Allow her to be on phone. Si kibi because ne wamukwana yalina esimu ye era nga alina abamukwana n'alonda gwe. Allow her for like bwaba ayagala kubeera kusimuleke. Naye omuntu n'akusooberera n'akusooberera. So ideally, I want to understand. Okay. Both of us in the studios, we are not married. And to the people that are married and you are watching, please help us through. Our producer is married, so I want you to tell us because while we are there to Gambia, all that. So Farida, Gambia, so I really want to understand. When you are married, you're living in the same house. When do you have the both of you time? More so, you have children. When do you have the both of you time? And when do you have the you time? You as you, because me, I'm one person. If I'm going through a certain situation, I want to have the me time. I reflect. I counsel myself. I talk to myself. And I don't need anyone else to talk to me. I really want to talk to myself. So I'm imagining if one time I am married and I am out there and someone is saying, "Well, talk to me. We are one." Yet for me, I want to sit, reflect, counsel myself. No, abamu the African way, you know, we are not used to schedules as Africans. We just do things for. But at others, you can schedule. No manya nti Saturday night the whole weekend is ours as a couple. We need to kuza with peer love yafe. We need to learn where we are not doing it right. Tuina kumanya wawe tuterezamu. Nzenala nabagamba you set dates no manya mwekole mu check-ins. What is not working out? What is working? Wawe tutiking, wawe tujam. Because those things help a lot. So you just make schedules no manya tuina kati abana nino musajja nino kumwagala and they have me. Nza sometimes nebwemba sina byengoye I want me sometimes njagala kubeera nzeka nga sina kale kinsumbwa naye nga just njagala kubeera nzeka so tekyetaagiza na kulinda stress nze nkube that times when I really want to be alone and a lot of people need that time banga bali bokka just they want to be themselves so I think abantu balina okukitegeera nti yadde ono patana wange naye yetaaga obudde bwe nga yo omuntu notambeera katenze mu bufumbo sikiriziganya n'aba checking amasimu g'abantu. Okay. You are looking for stress. Why are you looking for stress? If you want your marriage, you don't go for a phone.
it is going to destroy your marriage. I've seen a lot of people confess stories about phones and marriages, and I don't want to think those are mistakes in bones. Njaji checking era obufumbo bwange busigale maidia obo bwafa nga checking esimu. What are you checking exactly? Nti bw'onoolaba nga bakucheatinzeko naawe n'okulotya no cheatinga no cheating and no paying back. Omanya oyimiridde. Anything that concerns emotions, you can never determine how you're going to react. Because now these are emotions, this is feelings. You know love songa za mutima. So you cannot know how your heart is going to handle it. Because oyinza okwegumya no wanze ndi hadiko wa mukwano. Oyinza kusanga ka message. Tuwera kudamola ba hadiko wantu kama what happened. Mama hadiko wanga ngatani soteka yo motivational quotes ku status. Hadiko wanga yamenye sedda. So eventually you manya nti bino songa za mutima. Don't go for them for as long as you know bijja kukola bubi. Ngo kucheckinga simu ya mchala. Why are you checking it? Bwaba ina byakukweka bireke omanyi mukama katonda takola nsobi. If you have the wrong person in the house aja kuba bikola obalabe. Ne bwali ekweka emirundi emeka ne bwaba afumbirwa musajja mukyamu bwabanga mukyamu era enaku anazijja kugwayo omutegeere nti yali mukyamu. So you don't go for things you cannot handle. Togenda ko bajja kuwana mujja obugambo batakugambangako onyiige confidence efiira out eyizo onokugana okudda. It will go forever. Akumuntu akugambira gwe no onyambala obugoyo nyuma naye oli aberanga ayambadde ebikoti. So because now it is your man who has said it. But that's not nice, man, by the way. It's not nice. You have a cousin chicken and gives me my wife is not very good at this. Why did you choose me? Mbonyumirango ntaddeko omutwe oli alina ekyenyi ekiwanvu. Lwaki oba oyogera naye ate ekyenyi ekiwanvu kyoso sazewo okwogera saawa eno. To obvious, we're still talking about how to balance, me time and then the couple time. And Nina Kusale, it's the Omumbejja Uganda. Omumbejja. Nga tuziza mugereri je twasokera mko inzo tuzaye mbo muchaya asigale wakanga na alima. Siba bae na jana nsa. Space ye abanga mnimira. Ofuniranga za me time. Ate yakolanga dio kukolanga ali mu. Ante era bolima boyimirizamko ku nkumbi bolowooza boddamu. Woyogera wekka niba nayo sukulu no. Oba dunagwa dio. Bosonga oba katire encha nima bwe nti ne bwenti mba mazeeyo. Anyway Omumbejja tell us for you as you. Nandi ate bwoba olima ne bbaawo. Bali manga mu different. No bagenda mu kasenta ndanga mu yemu. Really? Nakugamba gwoyita wano kati gwotandikira noyita eri ku kisenge kati ogende. Anti kakati Farida bamagiriza abami bagendanga mu senta. Twagambira mu kasitense ni wenyini. Oli mukulu. Bagendanga mu kasitense. Lilian nawe okamanyi. Kati that time it's the you time joba nayo. But these days ebintu byacho. Nayo ngatobera n'abaana. Baba bakyamisana. Bomalira wano kunabako olweggulo bakutira ebigere wali ku jinja wali wa. Temuteyo mu nnimiro baberanga n'egundi. Like that me time. Mwagalaga ate babanga na me time. Ewa edi like I'm trying to twabasanga nga beeyogeza. Abeera mu kiyungu. Abalonda obumwanyi bwe nga bwayogera eno bannange nga she's alone. Nenga yeeyogeza bambi eyo mu nnimiro ng'alonda obumwanyi awo. So it's so kweyogeza kwafe ensangi zino tushiyita mbuno obeera nange nakakitegeera nti si bulabu jjojjo okula eno gy'omanya nti okweyogeza. Naawe watandise okweyogeza. Nange jjojjo. But anyway, a long time. Relationships zino ebiseera ebisinga etuuka n'ebange ejjudde ng'eri busy. Bwe mutasalawo buli omu creating a time. Kituuka ekiseera ne mulaba ng'ebintu bibatamye. Like if you don't have that space gye mubeera ng'ono alinayo ka time ke n'ono alinayo ka time ke. So nze naalisabye bwe tuba tutandika wano twogere buli kimu tumanye differences zaffe ziri luddawa. You might find nga you're dating someone atayagala nnyo okubeera mu bantu. Naye nga gw'oli okene bwe mutuula abantu mukaaga ne mukuba emboozi yammwe. Ojja kwesanga nga waliwo abantu kati nga Farida wagambye nti alina that time nga tayagala kwogera na muntu ayagala kubeera yekka. Nga n'oli omuntu alina that time. Gimanye nti omuntu ono ali bw'ati ne bw'ati. Bw'okimanya tokikaka kukijjawo. Kumukyusa. Mbu eyo musimanya alone time eyo gy'obadde oyina nze njala tujja okipayinga ngibeeremu. I mean,
kize kimubeerako. It's that time they get to think, to relax, to meditate about certain issues, because omuntu yetaaga okumeditatinga besides the relationship. Bwe tuvaako wano mu relationship ne tuddako mu biseera eby'omu maaso, kiki kye twagala okukola, kiki kye twagala okubeera. You understand? Other than for okubeera awo ne bukya ne buziba, muli awo obulamu obutambuza bwe mutu ekutambuza ekujje n'ekuze ekuleeta ku makya n'ekujjawo regular bw'otyo, like n'obeera ng'oli busy. So it's better wano mu ntandika ne mwogera each and everything. Talk about your differences. Mumanye mwawula biki. Temuli ba Luganda yadde muli n'abalongo babeerako bibaawula. Babeerawo bibaawukanya. Nti temusobola kubanga mufaanaganya buli kimu. Ojja kwesanga ng'ono ye time ye gyayagala okubeera yekayagala alabe movie oba inspiring oba awulirize music oba like asoma akatabo naye nga gweoyagala ojjule buli wamu. Buli kaseera oyagala let's be together, so let's cuddle, let's talk, let's do this, let's do that. No kwebugumu oyagala zikado za kikubugumu banne munatuletera n'ebizibu. You understand? So kyali badde kirungi katugamba bali eri musama tebakadde sama buli omu atunulede ebitanda birina nakuba binene onaabeera eno n'onaabeera. So I'm just imagining when I was at high school and I was dating. I don't know, was that a couple still? Me and my boyfriend, we were a couple, right? So I'm imagining dating and you still stay with your parents, how you manage your own time, your boyfriend, plus school, and at home, because at home also staying at home is a full-time job, like being at your parents' house. It's just a full-time job. So high school relationship tugenda mu holiday tuli waka abana ensonga zaaba kati ate wamutambujjanga bakukyayi. You people where did you date from here? You would visit each other, you come to each other's home, bichi no laba ne baganda kati nga wajje waka ng'ogamba mbwani azze ate nga bakingamba mami abeera taliiwo. Mami abeera taliiwo, it's your sisters around ngaja nga beto kyabaletedde nga mukisabula ne mami ne waabeerayo tomuyingiza mu nnyumba mugende obanga mu backyard ne mbeereyo ne baganda bo abeeranga mukwano oba mami waabeerawo mukwano gwange saani ate lwaki mbeera nga boyfriend wange. Kale nze nzijukira bwe baatugoba ku ssomero nga ndi mu senior 2 school fees. Kale tetujja n'emikwano gyaffe abavubuka abo muzeeyi yabalimye olubimbi. Kale ne bataddamu nzijukira kuddayo kutwalako mukwano gwange. Ne muzeeyi we yali ata naye nga tebambi bali batugobye sukulu. N'abalimisa naye nga mbwe mutye mwonoona abaana b'abantu kati muddeyo muwerekere abalala mubawerekedde mbaleetedde mu mmotoka nti babadde batambuza bigere ne mbawalifu notuze kunyamboze emboozi yekola ng'emmotoka ebintu ebyo ffe baffe tebyaliyo. No, for us you would ogera, of course bazadde bakolanga so ogera time wata nga tali wagenze kola you guys are home so wala buli omu ng'akyaza mukwano just in case ababumpinze into n'abasanga ngoma mukwano gwange so and so abasanga of course namuzako ngagenda but it's not like any parent would be like hey your boyfriend I mean tetuli bazungu basanga babuuzaako nga sina boyfriend naye maama nejjusa n'okunsa n'okuleka eshoza imwe bana betwayogeranko netuga oyo bamukuume waabwe nekusoma kyali yeffe era waliwo omukwano gwange amanyi okuŋŋamba taata we yali amanyi tebali kukwatako for sure because I remember I had a friend, she was my close friend meanwhile. Oli omwana ku ssomero kirala. Like mwana nayenga mama wa mukuuma ikikatwaliko nalimu ku church some guy yalinga close we kati namusanga behage ne mwegwe buli wenkulaba beero hage mwana nge chichi mwe bani mshibambe mwana nafinga embarrass naka because of course twembere oyo no bamugamba bigambo fe mzee kasi mungajja nakubira ku assembly ku ssomero ate nensobije wakolere wakana kale rovayo nga tebakupanishizinga akukima ku ssomero nga assembly kati noswala bulungi nnyo kale ekifaananyi ekyo nga kyali tekinyuma nga bagenda nakyo mu bwongo. I think it wasn't easy managing in high school, managing school, you have school onosoma ebitabo your family and then your boyfriend mamba mwana tubakwabangalise naye yatwalamu obudde because how do you manage all that even right now you have to manage work and your boyfriend and you feel like bingi nnyo obulamu buli busy naye bwe mumanya nti like mutandise okudating ebintu bya kapo mubiraba
create time for yourselves. Mumanye at least mubereewo ko n'aka akadde akatontabaala sikutabala ne kandowoolezero naawe lowoolezeeyo. Someone told me there's a space is on a relationship. I don't know how not any space ey'olusirika lwennyini. Just kano ka time kaba kange just katono nnyo like mberekaawo ndowooze ne bwe zibeera ssaawa nga bbiri because sigamba nti lunaku lulamba sinna tetuyisana mu lunaku nja kulekerako ssaawa ntono nnyo you understand nange ondekereko ssaawa ntono nnyo mumanye buli omu time ya munne manya nti wano simutabaala there are those couples abamu nga omukulu omu yakyogerako bwe twali ku show n'agamba nti si kirungi kudeetinga muntu nga takola mbwajja kubeerako every time there natabeera busy tabeera na byakola kati gwe bw'onobeera ng'oli mutandikirawo business omuwa ebyokutunga ewaka kati akyokola omuwa ebyokukola ewaka omuntu atunga ebitambala omugamba njagala otunga ebitambala okwalirira ku ntebe zijjaga ebitambala byonna biwedde omufuula ebizinesi omuntu temumufudde nga omuntu atalina kyakola Farida obwongo bwe bubeeraawo eva bulowooza ku kintu kimu my partner oba kati akola ki and people think every time bw'oba toli mu bwangu don't date someone atakola anti abeera talina nnyo kyamba nti agenda kukola every time ajja what are you doing I'm missing you. I want to hear your voice. I want to hear your voice. No, just abeera that voice. Nange ndi mu meeting wakati tenjo bino bye tubeera eno mu meeting all the time to ndi mu meeting nkutuladdiro naye nga voice ogyagazaaki nafu abakisuusa I'm usually in a meeting all the time because even then I don't want to talk to you. I'll be like, let me call you back. I'm in a meeting. That is a next so they told me a meeting is at Tezigwa. Yes, so relationships zino binyumanga buli omu amanyi wawuwina okukoma wabaawo boundaries nti ono akoma wano nono nakoma wano kibayambako nnyo n'omanya nti wano si mutambaala wano si sala kudda sayidi yeeri n'omanya nti nze bw'abanga alina emikwano gye I'm chilling with the boys it's boys time naye gwe ne mu boys time oyagala oyingiremu kugamba oyagala obeerewo ng'omugabo kanayita agalo oli muwala omu ku basajja nga musanvu oli ne banne n'emikwano gye nga bataano naawe omukazi w'omu atambula nawe olinga mwana gwa ku mugugu olinga lugoyi ate anaaba nakulika ludda you understand abantu amutemanyi ddi we balina kkoma oli akusabye bagenze mu kulaba mupiira tolina kyomanyi ku mupiira yadde eddakiika neegi naye oyagala kale nja kukuyiga omanyi omupiira mwangu nnyo okugobera amanyi Farida kyemuba muzuula abasajja ne mubeera bonna balina emboozi zaabwe ze banyumya zebateetaaga mu bakyala especially omuntu gwa datinga otunyumya mboozi z'abasajja Emboozi kyeyo babeera n'emboozi zaabwe ez'abasajja tubeera n'emboozi zaffe muwate mwetaaga musajja tulina mboozi z'abakyala wano tetulina mboozi musajja tumalina okuyita mukose nebitabeeremu so I mean mwe munyumya biki ebitaaga that girl talk era bw'owulira going to hang out with the girls there is that talk ebeerayo ne ba boys balina tooko yaabwe kati gw'oyagala oyingire mu tooko y'abasajja gy'otalina nakyo otegerako omanyi omuntu omwali lwaki obeera obinyumya then that means someone told me the only just that puts men together ekikazi okirabye mwana ekiwala okirabye so okalabye kamalayo but that is the only nera n'omukazi kati eggulo I was at some spag I was doing my nails and someone was like musimanya ekyokulya kyange so they were all along me I wasn't understanding but for them the boys they have their codes they could understand musimanya ekyokulya kye mbugwe kwata bulungi ekyokulya kyange there was some girl they were working on ngagamba kwata bulungi ekyokulya kye so I never really got to know what they meant I actually thought that person had their kyakulya or something so you can use those codes if you don't want me to know and you just have your codes naye nawe mbozi tejja nnyuma omusajja ajja n'okutya okupowering out alina ekigambo kyayagala okubawo wali nga bwana akyogera kitegera gagamba ng'ogogera nemanya obscene mulugana eki nemanya mnabanga ali obscene
Thank you. Ninga bawange musegu like nebelanga mu mayiza ne bananga abo bayo yagambe bane atakisoboka. Alete embozi agawalugambo just ati. Nze wewe wemberanga it is mikwano jange and you are free as in you are free. Ne musoka mukuba ekibozi buli kimu. Don't you be with your partner? No, mubera naye bitala nnyo naawe. Nemba nembozi ngandala. Tuba nembozi njala nnyo naawe. Ndala nnyo tuba nembozi za wano. Ndala nko example y'embozi za tuba nazo. Setali mu yokaje wongamba. Nani kankugambye kati nga bw'otusanga kati nga TikTok family nga tunyumya leta mu boyfriend wo bakuchaye I love that. You understand? Ajja kujja tule mu mbozi mbutuufu omuntu alabenga oli musociety. Kale bano balabanga kumpewo n'embeego. Yes. Bakuchayira naawe. Olwakuba gundi yayogedde ekigambo bwe kiti ne bwe kiti. Wano kakati oli ajja kujja kweka haga musanyu eriyitirivu. Boyfriend akalabe agambe bannaye. Naye ng'oli akaluddemu nnyo. Akaluddemu akafuba atakawomeddwa nnyo. No, tukola fedda twetegeera. So, understand all these things. Manya nti there is time gye weetaaga okuvaako mu relationship. Time eyo ekuyambako okulowooleza relationship eno kikyozzaako. Ne bwe mba mugenda kubeera mwenna mu biseera by'omumaaso ne mumanya, okay, twetaaga okwongeramu kino, because if you don't have that time, relationship eno ejja tuuka ebeere stagnant. Temuweeyongerako, muli awo. You wake up in the morning, I love you, emboozi y'emu etambulira awo. Ate kiba kyafuuka kya buli lunaku takitegeeza na kukitegeeza routine. I love you, bye. Waliwo kamemu ke nalabye, do they love you oba they love you too? They love you too abasinga nno nze mbabuulira. What's that supposed to mean? Someone never says I love you. They wait for you to say I love you. Say I love you. And then they say I love you too. Oh dear. Yes. I love you too, kale me too. Ate nga tateekako naka ayi. Me too. Kwegamba bino ebyasima. You guys check those people. Oli tayinitiatingangako. Akulinda nati gw'omwekubako nnyo baami. But you know, being in a relationship. Olaba kuwulya kati nga akagamba I love you mo. Kale kawulikika bulungi. Nakange manya nti aka I love you too kabi. You guys, I've just thought about it. But you guys, say the thing. There is nothing as ugly as being in a relationship where you feel like it's you who wants and the other person. Ate mulimu abalina enjagala y'ekikungu ey'entama. Kale mbu nkwagala yeze nkwagala naye just speak louder than words. Njakugulira kino. Nempulira ng'essumu lino. No, by the way, guys, here is the thing. Every woman deserves to be loved. Every woman deserves to feel loved. Nti ne wawa innocent. Togamba mwana abendi, I love you. Nembo jamugule mutuka. No. Like she mentioned earlier, sometimes it's not like we really need the money, but we need to feel like and these men abaine amalobozi nga ajja kukubira ku 10 n'emu gambe ayobola mannango omwana wange. Kyekikweza ng'otunula ku macha. Kyekikweza ng'otunula ku macha Farida. Najja simbagambako bugambi. Najja sinkeera okuzuuka. Endowooza yange ku macha limanyi okwafaananya mukolera abasajja kati nze mba ndabira ddala. Eryange. Eriyo ddungi njja kubuulira omugaso gwalyo. Katuve ku mpewo. Eryange? No, oh my God. The topical discussion, we are looking at how to balance personal time and couple time. If you are dating, or let it be even like relationships, we won't dive into more of about from given the fact we are not married. But the marrieds, please tell us how you guys balance, because I know even in marriage there is limitation. No matter, okay, like she said earlier, you adjust. You're like, okay, I'm in love with this gentleman, but he doesn't like this, he doesn't like the other. I'm in love with this lady, but she doesn't like this, or she prefers things to be done this way. In the mess, men will never recall where their stockings are. Like, and you're like, okay, she doesn't like it when I just dump my stockings. Since I call a laundry, let me just put them in the laundry basket. Because it's the whole instance of the laundry basket. Men, like, just strip them. Easy. Drop in, don't just litter around everywhere. So ngoza ne black and white. So we are still looking at how do you balance
that you know, having your relationship on a safe side while you also have your mental health, because sometimes for about when you don't have your you time, your mental you know, and you're there, you live for others, you don't live for you, yet you ought to live for you know. Yeah, so that is what we are discussing in our studios today, and I love how each one of us is sharing. I don't know if it's out of experience or it's what we have had, because some things are out of experience, some things we have had from friends, because I mean, we learn, like we said, so tell us what you think. Ngenda kudda nere uwo Omumbejja. Ogambye mbugwe yes toyagala mwena mukubyo ne mugamba okufuna omukyala atakola alindako kati ofuna omwami atakola. Byonna bye bimu. Mpati na baba. Aba bitu batijja this. Ajabeerayo naye ngatakuche. Omwami ye kale tunasanga mwavu. Lwaki olesemu ate No. lwaki okigizemu Omwami omusajja alina ebyokukola. They will wake up, text you if you are not together, go and work, maybe check on you around lunchtime because it is the time they are free, and then check on you in the evening or when you say or something if you can hang around or what. Omwami natalina kyakola. Kati asuubira kugwe kalanche. They will look baby you kuva kumacha paka chiro. You say baby, how are you baby? Baby, and then you feel like excuse me, I am not a baby. Omuntu tayagale ko But you are. I am. So I tell you, but how is the baby working? Now you're baby me, and how am I supposed to provide for daddy? And I say, but baby, I say about baby kati olaba sinnalia baby ine nawo omusajja oba mukyala ogenda muwakanya today one example eziyitaayita mu kuba kukaaba lumaamiro banna baby olaba n'akalimi k'emmotoka kamusee akataala and where is the difference here? The difference is similar. So we are saying omuntu nga takola tanyuma oba mukyala oba mwami tebanyuma. One time my friend was telling me mbo omukyala bw'aba mwavu they don't realize they are poor. Actually blame bagishifting and bagiteeka ku musajja gwa dating mbo I am not a broke man. Naye gwe oyina okay yali broke lwaki gwe toyebeza ngo rich oyina so bitu si byangu nze okubuulira. So it's happening. Ate Omumbejja soko tugabe konyabuleza bonya watogerawo nga tokola whatever you're expecting from your partner. But I think it's not really about obutakola, you guys. It's not really about obutakola. Yes, you're right at some extent. We mugamba most of the people obutakola and all that. But there is that love of loving. No, not that. There are also those people that oya jabera ku mulimu aleme okukola byalina okukola. Because ngalowooza ku musajja oba ngalowooza ku naye era nze siteekyo omusajja eyo laavu ebampyamu. Here's the thing about you but that doesn't mean nti ina okusumbuwa buli kadde. Mbadde awo ne nkulowoozaako ne mpulira nga ndakubire. I thought you're free. No, but we can talk. I know nothing much. I didn't have nothing. I didn't have much to say. I just wanted to check up on you and to know, are you okay? I mean, I was even missing you. Nenga ali kumulimu and you're like, ne blood gwe tokolako oyo kumulimu obera mukumisi. Abera mu lauze. We even stay together. How are you missing me? Are you going to see me in the evening? Or at night? No, just mulimu abasajja abalina akatijja. Omwe yali agamba naye gwe tokoowa buli kimu bebo this bebo. Kati kola ngomuntu akoye yadde banayo okola oba tokola kale katugeze ngaba the stay home moms. Omusajja muwudde muleka akole balaye muba distractinga navayo ku mulimu sawa musanvu kyokka ne bamala ne baweereza biri ebifaananyi ebibaleetera okulema concentratinga ku bye bakola. Anti omanyi yeerabira no that happens. That is good when we have our schedules and it is our time to have the Farida lekerawo tulimba. No, how are you going to schedule? You have to prepare your mind. Umusanvu mbera nkusulamu ali akafaananyi. Nedda. Supposing we are supposing we are dating and we are not staying together. Yes. And we have a plan we are going to meet today. Since morning I am preparing you for our meeting. So I have to prepare you. Did you know that? I have to put you in the mood. You knew. I have to make you want to come. So I'll do everything that will really attract you. So I keep your mind busy for that.
Exactly. Owulira obukugu obuli wano olaba Teddy. I know, right? It never really crossed my mind. You didn't know. No, I it's didn't good to really prepare. Know. I just thought You yourself, you prepare and then you prepare them. No, how No, to prepare. So preparing. you get excited to meet me. So do you have to do that every time you have to meet? Let me say if you meet once a week, you have to do that every week. Yes. Yes, our love never grows old. No, it has to be sustainable because mpozi ng'okikaka. Kibeera kizibu. Naye bw'oba ng'okyagala nga ne gw'okikolera omwagala. It is the easiest thing to do because omuntu gw'oyagala okumiitinga omwesunga. So because omwesunga wiiki nnamba nga tolabye ku mwana tunene. Otandika okuva ku lwokubiri n'okkirira. You guys. Ezo zonna ennaku wabaawo akapya buli kaseera osuulayo kyova space bayeta. Chibola banze kambagane mubeera mugamba bwange yandika osima mukono gwanzibako mukono gwansima mbawange chibi na mixing ebintu. But the question is, did you what you have supposed to do? Now look at me. I mean, I didn't even know you're supposed to Anti wetagala oli time. Alone time we olowoleza ebintu ng'ebyo. Olina okukola ka research eno ebweru onoonyereze. Every day has to be a new day. You have something new. Okay, every meeting has to be new. Yeah, you need your space, but at least you need to have utilize the space. The other partner think about you the whole day, even though you want your space, your personal space. So sometimes muyinza okubanga musula waka nenga muyina we mu dropping ebisomozo. So you leave ove wakanga omanyi mukyala we yagenda okusooka okukomawo. You drop for them a note. You can drop for them anything. So when they at least bwatuuka najjamu esomozo najjamu note, they know someone loves them. Newe mba mwawukanye ku macha osobola okulekawo kati we drop them somewhere. Kasuule ku mulyango wayingirira. No, oba omanyi actually ebiseera ebisinga oba omanyi omuntu wewatuukira. Bw'abanga alina watuuka kati oba okimanyi nti watuuka gatula mu ntebe. Kawumuze kweyo entebe. Kateekaawo bamanyi okugyayo piro apanga piro nga anaatera okwebaka. Kateeka wali ewali piro ye wali nga anaatera okwebaka. Kabeera waawumuze essimu ye ng'agenda oba omanyi sports ezo obufu obwo oba obumanyi. So receiving a love note jobadde tosuubira like okay someone was thinking about me. So omusajja ono akyanjagala bw'ati. Ate love y'akapapula eyo empandike ku bigambo eyo eba ya ddala. Nze nagikolako. We wrote ourselves love letters. Oh, thank you guys. It felt nice. You guys, no, it really just felt nice. Yeah. I posted them. No, you guys. You have. No, like I mean Anyway, you guys know that here is the thing. are spoiling me. These are tips you are just giving. There is nothing as beautiful as doing things. Naye with the chikaracho Lilian biyita yuda. Tubeera n'ebintu bye twakanyako ngenda okulaba nga olulimi lumulopya. Anyway, Farida, do you realize that we are on it? Anyway, all I know is in a relationship, it is beautiful trying out different things you guys have not done in a relationship, things you've not done with anyone else. Because so far I've written a love letter to only one person, even in high school. Unless a note, I have written a note before, but not a formal love letter. I have not. And doing it excited me. No, when he suggested that, it excited me. Like I was very excited. No, okay. At first I felt like it was dumb. I'm like, love letters, really? Am I going to get that time to sit there and write? And I feel like it's easy if I just say, no, he's like, no, let's just write. It is something precious. Yeah, so I have special education. When you're in that alone time, those are the things you read. And you see someone is like, Omumbejja kiki ekigaanye. Basi sekere. Ibadde ngenda kuwagira kuba nange ntera nnyo owulira nange nga scanning wabala
waliwo mukulu ate omugamba ye naye nakunyogolera akunyonyogera like tickling. Yes. But biba birala biba bya social media. Anyway, so but what I wanted to add, know your partner. Know the person you're dating. Okumanya omuntu gw'oyagala. Ekyo kikuyambako no creating that time no muleka mu space ye. Ojja ku datinga omuntu nga babeeta ba extrovert, right? Introvert and extrovert. Introvert ayagala nnyo obudde bwe nga bubwe. Then extrovert ali okay buli kimu. Ali outgoing, they want to socialize, they want to do this. And then we have the ambiverts. Sibe babagwa awabi. Agweno n'agwena inamu katime ako kaba yeetaga nga ali eno. I go in meetings and everyone is, I'm an introvert. I'm like, name we chigambo mwachikwata bukwasa. And I think chamanyi nnyo negwola banga kituufu ali extrovert. Agamba basirika mu second bbiri mbwabera introvert. So know the type of person you're dating. Omanye bwabanga ambivert. No, you are an extrovert. You are not an introvert. Biruma bijja kunyiza abantu Olya kunyigira. Oli ajja kunyiga abantu ojja kuba tebaleeta obusungu Farida. Literally everyone agamba introvert. Me I'm the opposite of all of you. Because nga sichitega, even the people I know that they are not. We all are quite introvert. Bewaayiriza. Bali mu kwewaayiriza. So bw'omanya omuntu ono kibayambako ku driving a relationship yammwe. Kirungi nnyo okwemanya. Mwami manya omukyala gw'odatinga nawe omukyala manya omuntu gw'odatinga. Manya byayagala ne byatayagala. Bw'abanga si muntu wa kusocialize nga tomukaka kutandika kugenda mu smile, let's go and hang out with our besties, smile with our friends. Bayina ebyo simanya ebyatugenda couple. Ene couple egenda neri negenda. Ojja twala omuntu ng'ebyo ebintu tabyagala. Wabula na nze gamba mwana gwe abana balina emboozi kati kininganga bwe nnakwata omuntu wange ne muleta ku digital. Ate naye tetuli babi nnyo okutuuka otubadde. No, majesi mulyoke muli social. Kati yayinza okuba tali comfortable nakyo. N'ogenda omusuula mu ambush. Kale balinga ge beeriisa ebikwatirira. Nona ayagalaako. Ng'ate yayagala njagala eno ey'ekikungu tetwerisiza mu bantu. Tokwata musowaani yange. Olumu ebeera ebowa mugirigita ya kikungu. Kale tenyuma ebowa naye kale. Tetutambula nga tulekutte ku mikono kyokka abeeri bebeera mu mukono gw'itaano n'ogwoli gw'itaano bwe guti. Tetwekwata ku mikono otambulira nange. Batambula bw'oluddewo okumpasa. Oluddewo okumpasa obwo bwakkokonyo. Mwe mutambula nga abava mu kuziika. Ono atambulira ono n'atambulira. Mupakuka musanga bye muleseewo. Omu abeera mu maaso mbw'ojja kunsanga nga ntudde mu mmotoka. You understand? Manya omuntu gw'oyagala. Bw'aba mulimu bano abasimanya nkwagalira nnyo ewaka okusinga nga tuli wabweru. Nati kale tujja genda nja kukakalisa mu buliri nti nkwagala nnyo. Maybe they are shy. Farida engeri gy'abasaasidemu maybe they are shy. Yes, omuntu ng'alina ensonyi kyo kituufu. Ojja mutwala ewantu oleeta ebizibu. Be abaagala okulaba firimu nga tekuli mataala. Ne mu sinema tekubeera ne wakanze ttaala yange ebaako nga ndaba. Wala firimu lwaki? Waliwo firimu. Olabera firimu ya sinema. Waliwo firimu ezitiisa nga tenyuma kulaba nga tekuli ttaala. Naye era waliwo ezinyuma nga tekuli ttaala. Nze zisinga okunyuma. Firimu kimwe zennyini zotegeeza zentegeeza. Osobola okulaba horror nga tekuli ttaala. Yes, wenyumira ddala awo. Mwega mulina emitima emigumu. Omutima gwange si mugumu kutuuka. Oyagala bino byandikutimba nju. Reaction yeebeeredde nga weekanze. Tumanye bwe weekanga obeera otya. You understand? But also create mumanye time ya couple. Mubere at least kale busali gambye timetable. Naye mu create mumanye nti we have created time for us. Do certain things ebyawukana ku bye mukola bulijjo. Nti oba tugere tutambulemuko. Oba tuzanyemuko ku matatu. Like mwawukaneko ku routine eno gye mwine ya every time you want to cuddle. Every time smile, let's cuddle. Every time there is this. You understand? Mukoleyoko ku bipya. Have that time of yours. Kijja kuyambako okuva like okwongera okulowooleza relationship. Because time eno olusi tugyetaaga okulowooza ku bitwagala okola. Career wise, you plan for your life. Ng'ovudde ku relationship. Unlike abawala olusi bitweteekamu ebitategeerekeka. When you love someone obulamu bukomaawo. There is life ng'ovudde ku relationship eno gye tulinawo kati. Osigala okyalimu namwe osigala olina ebintu ebyokupasuiwe ng'osigala olina ebyokukola. Ku office olina project gy'okolako. Olina ogirowooleza.
Bona abato creatinze time tujja kulowooza ojja kubolooza ku musajja ojja kutuuka okupresentinga wali mu maaso bakubuuza ekyokukola oli awo otamwattama butamwattama agamba you see baby sorry see bakugobya dda tebagenda kuwuliriza mboozi okugimalayo so tumanye ddi lwe tulina okukola ki kituyambeko driving a relationship eno kugyongerayo mu maaso kugyongerako ebigere beba abantu bemulaba nga batandika ono mangu gino kuba abantu beeyongeddeko ng'olaba kale kapo yaabwe etambula egenda mu maaso naye tuli awo okuva twatandikira tuli mu kifo kimu ekigere tetusimbula ono ne because bwe mutakikola mwembi ono ajja simbula ekigere nga gwe kyali wano ono ng'asikatidde ate nga mulina otambula ng'ono bw'asimbula naawe bw'osimbula n'asimbulira n'ono bw'asimbulira eno ne bwe tuba like nga tetuwereka nnyo so I think knowing the person you're dating and utilizing the space time gye tufuna because space time eno gy'osaba kale gy'oga nti oyagala okugibeera nayo oba personal time yo ogikolamu ki biki ebyo by'ogijjuzaamu are there any impacts mu personal time eno gy'osaba oba gy'oyagala tukuwe so oli bw'anaalabanga mu butuufu naye bakuwa obudde tolina nnyo kyamaanyi ajja gamba okay ate n'ekirala communicate I will not know you want your personal time if you have not told me instead of okumboggolera don't you say I'm busy no ngamba you say don't you no impulaba but I want to be there and sometimes women can mean to be clingy, not in a bad way, but it's one way women show no, I just want to be there. Yeah, it's so, one but way just tell me, you know, I am going to be busy for the next 3 hours. So I know angambi alina byalikolako for this time. Sijja kusumbuwa yedde because now I know you are busy. Oba ngenda kubeera mu study room tojja I'm dealing with something. It is okay. No, actually n'abaana ne mbagamba bwe mba mwinawo abaana naye you see that is busy don't disturb him naye ate mulimu abakisusa every time is your small personal time bannange ate namwe mba mutulimbye nze ngenda kazuuka mbeera njala kulwala nzekka nze simanyi nze nakulira mbeera nakazuuka mbeera zawera saawe munzo bwe budde bwange nze nakula nga batugamba ate ebintu byabwetyo bwe nakula mbuuze bwentyo bwendi simanyi si birungi nnyo adjust because you can never be nze bwentyo bwendi paka nga ne bagala okukyusa tovaayo mbutovaayo wefudde ekijinji adjust basikosikati ate birungi bwe bakusikala bakutwala bwentyo bwe nakula that's how I function no waliyo ebimu ng'osobola okubyejjamu waliyo ebintu by the way nga kale tubadde nga tubikole nga tusobola okubyejjamu naye olw'ensonga tetwagala kubita so obifuula part of you but that is me kugamba bw'obeera bw'oti tokyuka you are you but you can change for someone you love lwakuba nti nze kyenjje mmanyi tosobola gikolera muntu gw'otayagala ogikola ate tejjanga abagikaka you see change should be from within ng'okyagadde nogamba you see kati okuva n'olwaleero ekyo kati kikomezaawo ngenda tandika ambadde sikola kintu kino kati aya ngenda kweyigiriza okyagala you see loving you just tell yourself to learn to love something and you will learn and you will love it even more so you just learn okola ekintu yadde ngambadde saagala kusiimuula yagala mukyala muyonjo simula ennyumba yange kati ogenda okulaba ng'okikoze 1 week consistent 2 weeks ng'okitandika okubeera part of your schedule ng'okera kumanya ngamba ngenda simula njoze nkufumbe bwetyo kati nga kipiikingira ddala nga nawe otandikira ddala okubeera omukyalo ow'enjawulo so there is always room for us to change. I think in relationships we should learn to be flexible in whatever we do because you guys we grew up from different families. So let me say I am a Muganda, I grew up differently, brought up differently, so I meet another Muganda who was brought up differently, who grew up differently. Let me say nakulira chana mukako ne kulira luwero, or sometimes you even meet a different culture. And truth is, even when you're just dating, not only in marriage, even when you're just dating, you ought to just adjust for each other. Because and no understand one another. Yes, no man okay, in the saga bintu bya but my partner, for him it's his love language. He feels like wankubira. If he checks up on me, he feels like yes, that's how he feels. Tell him your side. Excuse me. Tell him your side that you go to your girl and your cause, but at least try to also adjust. Show that person effort. Say it's not beautiful that yeah, the kale saga nyo calls naye tujja
kubanga enyimpi nga simpangu. Farida yabagambye mu scheduling. Imagine schedule no gama at Monday Friday to question national then Saturday probably ko Charlie and yabagambye explore do new things in your relationship. Did you think you would have spiced up your relationship equal and you have had your own time? Anyway, due to time, I'm going to request the princesses. We are at where Bugambo Busembayo in a minute. Also, about how they think we should balance the two things, because at the end of the day, no one gets in a relationship. You get into a relationship, now you love this person, you really want to be with them. But sometimes, because you over prioritize yourself and forget your partner, maybe fading, or sometimes you over prioritize your partner and you forget yourself, because it injures either way. If you over prioritize this person and you don't balance, at the end of the day, omuntu agenda better toxic for you, frustrating until you run out of the relationship. Also, now this person is likely to run away from you. So, Farida, just way of excuse me, I don't know how strong with my voice. I think before you there was me. Nga sinna kufuna nze naliwo, so my personal life was there. Ebintu bye nali nkola for my life byaliwo. Terina kugenda olwokubanga nyingidde relationship naawe. Bwe mbanga nalinga nke nga manyi nti every weekend I will go and gym and do my big go for sauna. Ate tojja kunkaka kugamba nenga lwaki ogenda mu gym nze nkwagalirawo nga oli. Nze ne bwogejja njagala ogejja n'okugejja. Because because je bali abo nze kwagala ngo olina munene nze simanyi na lwaki weekoze. But do you know why I am gymming? Sometimes we go to gym not to even cut weight, but to keep healthy. So bwabanga omuntu yalina ebintu byali akola mu bulamu bwe, so bw'oyingira oba bw'ojja baleke babirenga for as long as they don't destroy your relationship. Bw'oba owuliranga you don't trust them kugenda mu gym, genda naye. Kugenda mu gym yeka bajja mukwanirayo, genda nayo obeere train nawe nanti weewaayo buli mulimu ojja gukola. Ogenda mu train buli mulimu ojja gukola. Mugulire machines ewaka. Abeerenga akulire ewaka. Naye ebeera mu lwaki nga osobola okutambula tambula. Ani agana nzinja katambula. Okusanga kulwawo. Genda mu ate ekyuma kyekikola mangu. I want to tell couples in a social life, away from the relationships, away from your woman or your wife, away from your husband, you need to socialize with other people for your own benefit. You need those other circles for your businesses. You need those contacts. So banange mleme okubeeranga mutaginga nyalo ne ba partners babwe buli agenda nange ngenda kugirako as in, do you know nti omusajja asobola okulaba tenjo ne bw'obanga oli mufumbo nakuwa business ng'oli weka n'ogenda ne bawo n'agibamu ajja kusobola kolagana. But you can go alone nakuwa business nga tetakukwanye nti obati. So waliwo ekyo ekibeera nti people need to understand it. Nti bw'obanga bba agenda kunoonya business ng'ajja kutagging along with him nga mugendewo omukyala. Woman will look at you. Some women will just look at you and don't like you. Just like that at the bow, anyime bow. Just like that, nenga singa wali osigaddeyo n'otabeerako gw'onyegera omuleka akola emirimu gye bulungi nnyo ng'ajja kuleeta esente ewaka munyumirwa bulungi nnyo. So people need to let others socialize. Bw'aba agenze mu social events, let him go. Muleka agende abeereko yekka. Naye gwe ku mukolo mugenda naawe buli wamu ne pate ey'okumulimu. End of your party. I will come. I'll be your date. Rata kuise no nyiga no yumba no sura. Now others you can bring your +1. Bobo omuyina bring your +1. Go with your sister. Nenga rati sigenda na racha aleta ka side chick. No. Ati wachaba gwaba tayagala kutwala. Ngayagala kube tuluzena. Alimba unless I try side chick. No, because here's the thing that you know that what your husband can't say when you're around, he can say it when the side chick is around, because he feels like he has nothing to lose. Ate abera omute abacha wives to take abasajja ku ninga more than
the side chick. That's why chobalaba mwagenda msoma with the boys aliyoko kugenda mu bala ne ka side chick. Iye mulekera grooming abaami ne mwelabira abaana. Why are you grooming an old woman? Oba woman. Bana wansanga nze bwenti bwendi tojja kunkuza nnyo. Mama wange yankuza dda ku myaka 18 bwe bakoma okunkuliza. Kali bwoweza 19 batandika okulangira. Nkusaasidde kweje emyaka gyo kubanga okyakola bwe tekitegeeza grooming yakoma. Kati bano bakusaasira busaze olaba 19 gwe bakwata byedda kugamba. Thank you so much, Farida. Lilian, you're closing your back. Go take it. Nyaga kumaliriza nga ngamba nti bane relationship y'abantu babiri mwe mugifuula kye mwagala okubeera. Bwe mbanga mujagala etuuke eveemu ebibala ebirungi eby'obufumbo mulimu gwammwe babiri. Understand one another. Manya nti tetwakula ffenna tuli ba Luganda, tetuzaba kubanga tufaanaganya emyoyo, ffenna tuli banjawulo. Manya nti nakulira side eno, nono yakulira side eno. You understand? So mujamu understand and be able to compromise. Awetagiso compromising. Si buli kimu tojja compromising buli kimu. Walitonywa mwenge, ofunye omusajja munywi, atandise okugamba banaye kale tugende tugunywe ffenna mbu yo compromising. I mean, if you're not okay with doing something, speak up. Ekirala, the space time eno bane tujeetaaga, give people time to miss you. Wako omuntu akadda akusubweka akulowooze kaberenga like ya n'okuddamu okulaba naye go bikaseera akulaba atuuka n'akutamya amaaso ne gakumanyiira kale kwe okutandika okunoonyaayo ate bw'obanga tolina nnyo na kipya ky'oyongerawo bannaye kale n'abanga akooyi amaaso gakoowa bye galaba bino we've been there and then you're like banaye ndaba ebintu bimu everyday you understand kati ne mu relationship omuntu omu ayinza otuuka nagane ndaba omuntu yomu every time. Kati ngwemba mbafumbo gendeke wa mama wamwe. Sulako mkisenge chaba. Lilian, go umba. Thank you very much, Princess of Uganda and Princess of Bunyoro. Now we are very sorry we weren't able to read the comments, but next time we shall do better. Yes, more the song is and thank you so much for sharing the comment. We are going to keep the discussion flowing because we really want to learn. See you guys next Saturday. Ciao. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.